Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Balamusako mwenna abeekumire ku mukutu gwa There Is Still Hope. Abali ku There Is Still Hope abali ku Teaching Testimony bali kubanga ate mutugoberera. Kama tukwebaza olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Mwoyo omutukuvu afuge mu bulamu bwaffe okuyita mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale omwaka guggwako ebitongole ebyenjawulo bikola party oba obubaga companies abamu gye mukolera yonna wabaayo obubagabaga bwe bakola nga basiima abakozi abaperformance obulungi omwaka bagaba ebirabo ebyenjawulo oluusi bagabirako ne promotions naye leero nziza okujja okulabula nga tonnaba kuyingira mu kitimba ekyo sooka otegeera amazima oba omanye biki ebibeera emabega w'obwo obubaga. Lowooza obubaddeko emyaka egiwera eyo ku kampuni gy'okolera naye olwaleero njagala otegeere ekikusike kyennyini ekibubeerako. Kaakati n'abagamba kampuni ezisinga ziyinza okuba nga zikolera omulabe direct oba indirect mu kumanya oba mu butamanya azikolera sitaani. Kampuni ezisinga obungi gye mukolera eyo nibanga kitongole kya gavumenti oba kya bwannannyini oba mulimu gwa muntu tandikawo ekintu kyawo. Kakati awe basinze okufuna emmeeme z'abantu mu bubaga omwo mwe basinze okuwambira emmeeme okukyusa amagenda n'ebintu ebirala. Bw'olaba bakwebaziza mbu gwasinze empisa kimanyi gwasinze okukola maketi n'ebintu ebirala naye ka nkubuulire ekyo ekirabo kye bakuwa tebakiguza jjo ebirabo bigula nga mu gwa 10 bibeera ku byoto. That's number 1 tulina okutegeera. Kati ekyo ekirabo babawa certificate saba babawa ekintu nga kikopokopo ekiriwo ekityo anything ekyo baba kifudde altar. Jukira ebyoto biri mu format nyingi. Tulinamu altars in form of image, objects n'ebintu ebirala, even human beings. Kale baba kifudde kyoto. Kati bw'okifudde jukira ebimu bigirako prizes akasente oba akasimu n'ebintu ebirala. Goba musanyufu era wootuuka ewaka obidisplayinga abagenyi we batuukira udiiro buli omu ajja alabe era we bajja obalaga wanaliko musongole w'ekiti certificate yakiro naye nga in most cases those are monitoring spirits. Ekyokubiri eyo emmere weewali ensonga emmere n'ebirabo bye bagaba. Eyo emmere kiba kijjulo nga basiima omulabe sitaani. Kati ekyo ekijjulo kibabagabanyaako akabaga tebakakola mu kubulwo era amanya gawe basooka ne bagawandiika ne bagatwalayo. Kati ekyo ekijjulo nga mwe temunnalya temunnakola ki basooka kuwa oli omukulu. Kale mwe mugenda okujja okulya emmere ng'emmere yonna bamaze ogikubako spells. Era bangi kankuwe this is exercise. Omwaka gugenda okutandika omujja enkomawo gye bakomawo namboozi biki ebibatuuseeko. Olaba oli akomerawo ka stretcher miggo mulema yafunye accident oli kimanya fiidwa omwana oli olubuto lwavuddemu oli amaka gatabuse oshagide mweyo period endonje babasibuliramu for Christmas holiday for oba nga baggalawo omwaka obubaga bwonna bwe bakola baba batikka bye mutaasobole. Olina okubeera omwegendereza si bubaga bwa companies bokka n'obubaga waliwo abantu basekinnoomu nga ye akola omukolo ng'omwaka guweddeko n'ayita abantu. Jukira embeera mbi olutosobola muyita nga emmere eri awo ejjudde n'atajja
naye ayita mikwano gye. Kati abantu abo baba bali kwebazaani sitaani. Kakati eyo emmere baba balina ogigaba, ezo ziba nkwaso ng'olya. N'ebivulu ebiba bigenda okukolebwa, abayimbi bagenda tegeka bivulu kwebaza sitaani. Kati ate ffe mulina gye mugenda okugenda muyingire. So ng'omwaka guggwako, a lot of things happen. Bingi bibeerawo. Naye nze kulabula ku bubagabaga, obukolokolo, companies, abantu sekinnoomu ne ba sereebu bammwe bwe bategeka ne babayita. Okitegedde? CEO n'ayogera ebingi, n'asiima byonna by'okoze, n'akuwa ekirabo, n'akulinyisa eddaala. Oba obadde assistant manager n'akuwa obwa manager. Bwe manager ne bamutwala ku branch endala, oba gwe ne bagulawo branch endala ne bakuwa. Yes, salary agenda kweyongera, that's fine. Naye ate ebizirya bigenda kweyongera. There are people, oli abantu, nga sente zaafuna mpitirivu niba tamanyi gye ziraga. Kale omukwano mugaa gundi mpaayo omutwalo, oyinza oyombera bwereere n'olowooza gundi akumye sente, naye ng'amazima aba talina. Nga akoma okulaba ku transactions you have received naye ebiddirira awo nga sente ebizibya kampuni yennyini eyo ebizibu by'olina econtributinga kinene nga zeddayo. Okitegedde? Nga zibaddira. So tulina okubeera abeegendereza ennyo. Wali abamu nga mwejjusa, walina omulimu nga gusasula katono, naye ng'osobola osevingako. Nga zone ze gukuwa zaali ntono ng'osobola osevingako. Naye kati wafuna omulimu, sente ze bakuwa mpitirivu, naye tosobola kubeerako wadde n'ekikumi. Ddamu amagezi. Ddamu ku magezi, genda ku maviivi, Mukama akubikkulire. Awo w'okolera, oyinza okuba nga baakufuula dda slave, bali ku destiny yo kwe bazannyira. Bo kampuni zaabwe zikulaakulana, gwe oyongera okola ki? Yongera okusiraana. Ekirabo kye bakuwadde ng'emmotoka kampuni ekusiimye ye accident ogenda olaba. So bubaga bungi bugenda kukolebwa. Naye nkulabula muganda wange beera mwegendereza. Beera mwegendereza n'obubaga obwo n'obukola obwo ne bye bagenda okubagabira nga babasiima okumalako omwaka. N'okukuuma empisa, simanyi gwasinze mu kino gwasinze mu kiri. Saba omwoyo wa Mukama akuwa amagezi how to handle that. N'ebyo ebirabo bye bakuwadde kiki ky'oteekeddwa okuba ng'okola. Nga tonaana bitwala waka na kusanyuka, sooka obisabire. Gw'ojja kulaba no physically it is a prize. Naye ka nkubuulire spiritually bakuwadde kirala. Kiba kirala mukko. Yemmere gye mwekatankiya muganda wange biba birala mukko. Biba birala mukko. Abo abafumbi be baleeta abo kampani behayalinga. Those are the same people bona bakolera mulabe. Bagifumbiddeyo ffe batole akati ffe hani yaje bagiwonze batya baleese ndeete. Those are companies for the enemy. Era babakubira nti kino baba bamanyi ekyokukola. Balange we are at the last time. Tuli mu biro bya luvannyuma by'olina okubeera omugezi ennyo. Olina okulaba beyond your understanding. Kampuni wezito wezibbye amagenda g'abantu. N'okolera kampani n'ekulaakulana n'otuuka kuvaayo mu kampuni nga neke wali oguze ng'okozesa sente za kampuni ogenda katunda. Naye nga bakupromotinze obadde n'ebitiibwa. N'ovaayo you struggle nti n'oba wagula kapoloti ogenda katunda.
Kiri no kuliko you cannot get anything out of that. Tocho so bafunamu. Tewali chosobola bafunamu. So the kulabudde company nyingi etwale nga tukyali omulabe nyingi bizikola. Izo obubaga bategeka obwo baba bali kuwa kizibu kyenyini kiwedde emirimu. Ebintu bitabuka bawamba mwaka gwo. Tingi struggle. Wizo banyongeze sente bakuongeza bote balina buzibu. Bajja kuongeza sente paka zonna zoyagala. Niga nkubuli amazima gawedde emirimu. Owa chapata just sobola otereka emitwale 10 omwezi. Niga gwafuna obukadde 10 tosatereka. It's a problem. Bakwebaza bakusine vocation bakolachi. Yes. Ninga gwe ng'omuntu spiritual ogenda kuba down. So company ezimu ze tukolamu muganda wange, they are not there for the bet of people. Bo banoonya byabwe. Kati ate wekijja nti kabaga akamalako omwaka ate baba ne opportunity nene nnyo. Baba babakiriza n'emujja ne family members zamu. Bakuza n'ojja n'omwami oba bakuza n'ojja n'omukyala n'abaana basooka babayola kaganda. Ni babayola kaganda. Balina kuza omuntu wakuwanga ekirabo tomala gaebaza na kwambalira we luba lugoye. Okwebaza webaze naye kinyike mu musayi gwa Mukama. Kuba abantu balina long motives kati. Sitani akola kiro na misana tawa lokole twebaza. So part obo bina busisinkana eyo yonna gyogeno beera. Kampuni zamu abamu buli mwaka kampuni yamwe yo kimanyi bulungi tegenda kola akabaga akabasiibula akamalako ki omwaka. Ni mugana wegendereze emmere kyonambeemu wegendereze emmere gye bagenda obasaavinga. Mugenda kulya bye mutamanyi. Mugenda kulya emmere ejjuzibwa amaanyi ag'ekizikiza. Ekyokubiri ebirawe bagenda obbakabira nabyo wegendereze. Ekirabo kibadde ku kyotofe a number of days. Ate bakuwadde monitoring spirit. Kyoto ky'omubi togenda otwale waka anti buli omu alabiko n'owadde asinga empisa. Tulinamu n'amagezi gasaba gakisabira kintu ekyo kama Mukama ng'otwala butwazi waka. Rwala kufiirwa kola ate bafaayo zo kampuni zifaayo ofiiriddwa. Bayimirira naawe compensate condolence bakuleeta awera bakulaga nti so gye bakoma okubikola biri babafunamu. Kati tosaana kulamu n'amagezi gali era n'omuntu n'akikugamba oyinza omukyawulamu bonna. Yo company jiveeko gotomanya enyumi yagiyimiridde munange. Yo company embeereddewo nnyo enafiirwa omwana. Yakola buli ekyetaagisa. Byonna baali babikola why? To confuse you. Two, they got a lot. Kati ako kibaakukolera tekawera na 1% of what they got. They got a lot and a lot. Kati gwe nosigala ogisuuta. Ninga bakujjako ekyomuwendo. So omwena agenda okwera ku bubaga obw'enjawulo tubadde tubalabula. Tetugale nti togenda naye genda ng'okimanyi, genda ng'ojjudde. Sava kitegeera lero tugera pataliti neefa kama nga akuwonyeza naye byo byonna tetukolase tetubira. So twegendereze wezo kampuni wezikola abamu temudda ale bemaze okubbako bemaze okukyusa amagenda go otuke ng'ofuna ebizibu nga todda nga baleeta balala bo tebafaayo nga bo baleeta nga gwosigale mu kubonaabona nga tebakugobye wabula ebizibu ebikutukako tebisobola
oganya kuddayo kutandika kuba ng'okola. So Mukama akuyambe akugula amaaso go ag'omwoyo. Ninawo mulamu enkomawo njagala kwogera ku mmwe ate abali emmere y'omu campaign laale emmere z'abannabyabufuzi muganda wange naawe nzijja bannaye mwegendereze Mukama akugula amaaso. Yesu tukwebaza olwaleero kitiibwa kyo n'amatendo era tusaba yongere okutubikulira ebyebuziba mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Akkiriza Kristo gamba Yesu nkwebaza olwaleero akubanga onkuumye tezaali nteekateeka zange nti busobola okukya olwaleero nga nkyali mulamu. Ekitiibwa n'amatendo sasula obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Kanetulula enkomewo nkubuulira emmere za campaign ezo olina ozeegendereza mu dakika zijja kuba nga 2. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.